Ministry y'ebyobulamu ng'eyita mu kitongole kyayo ekikola kunoonyereza ku ndwadde ezireetebwa akawuka ekya Uganda Research Institute nga kiri wamu n'ekya Medical Research Council byongedde okubiriza abantu okwekuuma nga bagoberera amateeka g'abasawo. Ku mukolo gwe bategese okukuza olunaku lwa Mukenenya, abakugu okuva mu kitongole kino ekinoonyereza bannyonnyodde abantu omugaso oguli mu kukozesa akaweta akasobola okutangira abantu obutakwatibwa Mukenenya. Abakugu bano bagamba nti mu kugezesa kwe bakola ku kaweta kano kwalaga nti kasobola okutaasa abantu ebitundu 3 ku buli 100 obutakwatibwa siriimu, ng'era okugezesa kuno kwakolebwa mu bitundu by'e Masaka. Wabula bano benyamivu nnyo olw'engeri abantu gye beesuddeyo ogwannaggamba ku bulamu bwabwe nga bafuna n'okusoomoozebwa okukakasa abantu nti eddagala lya siriimu liweweeza buweweeza ku maanyi g'akawuka wabula si kukawonya. Alaga nti abakyala abagikozesa kumpi 3 ku buli 100 basobola okuziyiza okukwatibwa obulwadde buno. Ate abo abagikozesa obulungi ennyo tugamba nti baali adherent kumpi abasukka mu 6 basobola okuziyiza obulwadde buno. Okusoomoozebwa kugamba kwenyinza ogamba nti tusanze kuba nti abantu betukolamu engeri gye bategeramu akawuka kano oluusi ne bayanjawulo. Abamu bayinza okulowooza nti ng'eddagala bwe lyajja eddagala eriweweeza ku Mukenenya, abamu balowooza nti ekyo kimala nti oba eddagala eryo liwonya Mukenenya, naye ekituufu kiri nti teriwonya Mukenenya, liweweezaako buweweeza. Kale oluusi tufuna okusoomoozebwa nti abantu oluusi beesuulirayo gwannaggamba ne bagamba kasita waliwo eddagala ne babeera nti tebakyafaayo ku ngeri gye beeyisaamu. Oluusi n'osanga nti n'abantu tebafuddeeyo nnyo okwekereza. Yamyuka omubaka wa gavumenti mu Kampala Mariam Kasigwa akubiriza abantu okwekuuma ennyo naddala mu biseera bino eby'ennaku enkulu ng'era eby'amasanyu tebisanye kubabba birowoozo. Luno olunaku lwa kusinza Katonda, lwa kujjukira Katonda, naye ate tulwonoona ne tulimalira mu mazina, mu mwenge, mu bitamiiza ne mu bwenzi. N'ovaayo nga eyagenze ng'oli mulamu tovaayo ng'onyuse n'obulwadde bwa siriimu. Otuganye siriimu kati waliwo eddagala eriweweeza naye tewali ddagala liwonya. Olwekyo twekuume tubeere beesigwa eri abaami baffe n'abakyala baffe, tuleme okusiiga bannaffe abalala abatanakufuna obulwadde bwa siriimu. Bo abalwadde ba Mukenenya okuva mu bifo eby'enzigo Tanga Katanga, Katwe, Makindye, Nateete n'Ekisenyi basiimye omulimu ogw'ettendo ekitongole ekinoonyereza ku kawuka gwe kikola eri bo abalwadde, era bakubiriza abakyala bannaabwe okwekumiranga ku ddagala lwe banaasobola okuwangaala. Abakyala bonna benkubira naddala ng'omwami abaakuvuddeko oba waali oba akuvuddeko ng'otegedde nti oli mu mbeera gy'endimu, togwamu maanyi. Wabula genda mu maaso nti ebirungi by'ogenda okulaba bantu bagenda tandika okuwakanya nti toli mulwadde. Abantu ogenda kulaba ku birungi by'abaana bo. Kubanze ndabyeko bannange bangi abaleka abaana abo ne batya abaana baabwe ebirungi babitwalira balala. Naye nze nsuubira abako, nsuubira abazzukulu, ate nsuubira n'omuzzukulu, omwana w'omuzzukulu, olw'ensonga sigenda kuva ku ddagala mpaka Katonda lw'anaakola ki, lw'anaanzigyawo. Okugezesa akaweta kano kwatandika mu mwaka gwa 2012 mu mawanga 16 Ssemazinga wa Africa okwali Malawi, Uganda, South Africa n'amalala, nga mu Uganda okugezesa akaweta kano kwakolebwa mu bitundu by'e Masaka ku bakyala abali wakati w'emyaka 18 n'45, ng'era enteekateeka eno ekyagendera ddala mu maaso. Ssenyonga Beka Mulinde, Eka Ronald, KTV, amalindirire.